Yes, for additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya mwenna muli mutya abaji following nembebaza nembagamba nti muli bamaanyi okubanga mugyekumira comment section nembagamba nti weeriawo bakabuntira mu comment section tosigale nga ogi following abagita fa additive Brisher Kash information etambula eraga nti ono yafunye olubuto era nga nyo lisajja nno eriki abasinga bagamba nti siri gagga nti sajja lyavo era nga nti ono naye nti musajja wattu bana ba Bangladesh nti nabo bweyiya nti yamufunisizza olubuto abwetegeeza information etambula jjukira Brisher Kash mwena mumutegeera bulungi y'omu kwabo ba TikTok abali popular mu Uganda lwakuba essaawa zino yabiwummuzaamuko takyalinga luli we yaki takyalinga haluli we yali ono ali bweru aliyo Omuwalabu naye yafunyeyo erisajja ezzungu naye nga information n'agali mu nkubo galaga nti sebo yafunye nadda olubuto agenda kuba alizaalira abaana bawala kugamba ennaku zino abakazi n'abawala tebakyaliko oba omusajja ayinkana atya oba yakunjubuka atya tayagala kumanya kasita abeera ng'alina ensimbi ng'agenda kumukwasaganyizaako okutereeza obulamu bwe tabifaako abawala tebakyafa ku myaka gyabwe nti bavubuka nti afune muvubuka tebakyabifaako ebyo bw'afuna ekikadde oba kyakunjubuka kitya oba kyazeewuka kitya tayagala kumanya kino kirina ensimbi awo abeera mu mazzi kasita omulaga kye bayita ensimbi awo oba mu mazzi kati Brisher Kash Wuuno kyokka alema okuba ng'azaalira Jaaka Wuuno agenda kuzaalira erisajja lino erikadde lye bagamba nti libangale nti tirinaamu kadde akasimbi tirinaamu wadde kasente wadde n'akamu ogambye ge mawulire aga trending akadde kano ku social media era mulinde bulinzi ka baby temwewuunya nga Brisher Kash azadde information etambula bwetyo eraga nti ali lubuto ojjukira abantu bangi bayogedde bingi nnyo ebifaananyi byano nga birinkinze Brisher ng'ali n'erisajja lino nga bali mu laavu etagambika abantu bangi batokomosa omugambo mungi ogwayogeddwa ebigambo bingi nnyo ebyayogeddwa ne Brisher Kash yavudde n'agamba nti bannange mundekere omuntu wange mundekere eno choice yange tewali ayinza kunkolera choice obulamu bwange choice yange ndiwaddemu okusaba oba nfumbiddwa myaka 12 nzaamanyi waliwo omukadde gwe nalabye alisadize ebuyindi bw'alina emyaka 13 ne maama omutunuulyako yenna toyoya oli omusajja yakaddiwa eriyo emyaka omuntu gy'okaddiwa n'okaba singa Katonda bannange singa nzita nanzigyawo ng'oli obulamu obukooye lwakuba nze mpakana omusajja bwe bagambye mbwe ali myaka 13 buyindi alisadize ye buyindi naye omulabako bw'atunula nja kubaleetera ekifaananyi kye nkibalage ky'omusajja oyo ow'emyaka 3 ne bannange naye nga emyaka 3 tegiwera ayaka ali myaka nga 10 emyaka 13 sina bisatu emyaka 13 mbwe ali myaka 13 nze nkiwakana saabikkiriza singa kale kibadde nga 15 onzikiriza naye 13 ozimanyi ggwe oyise mu 10 oyise mu 10 oyise mu 20 wuuyo ogenze mu 13 bano balimba bulimbi bano okusaba ojimpereka like ate subscribe ngo nyigene kade Brisher Kash batu yafunye likade liri bangale agamba ba mu bangale ba muavu nzamanyi kye mwagalako Brisher Kash yagamba ina amanyi kyagala ku mubangale ono ba muavu yalina kyamwagalako mujimpereka like nenga agenda kuba muzalira essawa yonna yafunye olubuto information etambula akadde kano eno bagita fa additive Fadi News KBTV Kosaneke additive Uganda osana ngo followinga ojja kubafuna ebisinga ate ebyakabi amawulire ojja kuba nga agafuna Kosane updates Kosana amawulire mbulungi mwera mbagala subscribe